Omusumba yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe abalungi abatulaba n'abatuwuliriza. Mukama yeebale bakuuma naffe akyatukuuma erudda eno eri gye nzaalibwa Masaka bagamba nti enkuyege zikyatukubira enduulu. Njagala kwebaza bannayuganda essaala zammwe n'abali ebweru wa Uganda, ate njagala kwebaza House of Prayer Ministries International church okubanga ekuŋŋaanye okuva ku Mande nga bwe twalangirira ng'egenda maaso n'okusaba n'okusiiba, nga kanisa yonna ffenna wamu nga twegayirira famire ya Richard Muhumuza, era ekisiibo kigenda kuggwa lunaku lwa Sande. Neebaza abaweereza bonna ababaddeyo era abakyagenda maaso n'okuweereza. Bane leero waliwo omuweereza agenda okuweereza naye nga bonna bakulembedde mu mulimo obulungi. Ate era sirema kwebaza gavumenti olw'okuteekayo security. Ti abantu abamu baali batyatyamu ndowooza naye excuse me, abatono abagenzi okusaba bakakasiza abadde batajja nti security Mukama akuuma, naye nga Bayibuli bwegamba nti bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. So n'abakuumi gye bali nga ne Mukama bw'aliyo. So night prayer yokka gye tutayinaayo olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero ekiro tujja kuzzaako 31st Salt FM ne Salt TV bajja kuzzaamu essaala yaffe yatuyingiza 31st kubanga tukyali era mu mwaka nga gutandika. So ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Salt FM ne ku Salt TV tewajja kubaayo njiri ndala okuggyako nga bwe kyali mu 31st mu Vision Night. So naye nga ku Sande ngenda kujja era ejja kuba anointing service. Ejja kuba anointing service ku Sande ng'ekisiibo ky'ennaku 14 kiggwako ekiguddewo omwaka wadde sisobodde kukyenyigiramu kyonna kubanze bwe mba nsiibye era bwe mba sisiibye omuntu mba mubuulira nti sisiibye, naye abaweereza bonna basiibye kuba abaweereza bangi bazze wano nga tuwali akkiriza kufuna kyakulya oba kyakunywa. So kanisa erimu omwoyo gumu nga nange ekyaŋŋaana okusaba n'okusiiba treatment gye ndiko yeyaŋŋaana okusiiba naye okusaba mbadde nsaba era nzikiriza nga ensonga Mukama ze yandekerawo zigenda kutuukirizibwa olw'ekisa kye. So omuntu yenna agamba waliwo ekigaanye, waliwo ekiremye, waliwo ekizibu, oli mulokole toli mulokole, toba na kutya kujja ku Kanani. Era ekkanisa yatandikira ku musingi gwa butasosola mu bantu. Tetusosola mu bantu. Mukama yaŋŋamba nti Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. So mwenna mmwe mwaniriziddwa naddala ng'olina ekintu nga kyagaanirawo abalwadde n'abalina ebizibu ebitali bimu n'ebiri pasono nga tonana gwenza kibuulira ogezezzaako ebbanga lyonna naye nga tewali kikolebwa, tewali kivaawo, tewali kigenda. Jangu tusabe Mukama second chance gye yampadde ateeka okuba agimpadde ku lulwo. Nzikiriza nti bw'oba olina ekigaanye jangu tusabe second chance Mukama gye yampa. Singa kati ndi mugenzi wa wiiki emu n'ennaku ezigwamu era nandibadde mu ggulu nga Richard bw'ali mu ggulu, naye waliwo ebyali bitannaba kuggwa nga n'ebibyo nzikiriza nti mwebiri mu byali bitannaba kuggwa. Era Katonda bw'anampa amaanyi ku Sande n'empeereza okusimbulirawo n'ewiiki eddako yonna ngenda kubeera mu lunch hours obutayosa nga bulijjo, naye mpulira nga ngenda kubeeramu mu kisa kipya. Katonda alina by'ayagala okukola. Jangu mu Sunday service nkwaniriza nja kubaayo.